tuddako ku lugendo lwaffe nga bwe bwali kubanga waliwo abatugoberera nga baani bamitani Sedduge nani omulala babatugoberera kuba twagamba nti bwe tuddako emabega abantu abo batuyambako nabo oluusi eri okusomesa era kilaasi eno nga nabbi bwe yagamba nti manyi omusomo guno nga nabbi yagamba nti gugenda okuva mu bantu osomesa ogenda mu maaso atulaba abangi babuuza byewamaze okukola ki kibola nti kati tugenda mu maaso tudda mabega naye twagamba nti kati tujja gezangako emabega bibuuzo naye nga bwe tuba tutuuse tugira ki tugenda mu maaso twali luddawo ku mulundi guli twali ku bantu asbabul irth ensonga ezigira ki ezivaako omuntu n'aba nti asika ye gundi gye twaliko ku mulundi guli ne tugamba nti ensonga ezivaako omuntu okusika ziri ensonga 3 esooka bufumbo okufumbiriganwa lwaki tusoose kuleeta bufumbo kubanga ye mu bufumbo omwami asika ku lwa bufumbo n'omukyala n'asika bba ku lwa bufumbo yensonga lwaki tuyigiza eki yensonga gyetusoose ekyokubiri ensonga etaliiwo tugisoma busomi eyokubeera nti oli yalina omuddu n'amutta ate ekiseera nekituuka omuddu oyo n'afa nga talina omuntu yenna anamusikira naye nga ekyo sikitera kubeerawo ebintu bibiri ebikulu ekyokusatu yeki gundi gwe luganda kugamba olulyo kaakati mu lulyo awo wetujja okukola ki wetujja okumanyira mu lulyo tukulembezaani naani kubanga olulyo lulimu okusooka okufumbirwa okuwasa kuli luddawa kasita ekiwoowo kimala okubeera nti kituufu amakulu nti kubanga ekiwoowo mu busiraamu kirina empagi 5 awasa n'afumbirwa n'agaba n'abajulizi 2 n'okulayiza ng'okulayiza okwo kulimu n'amaki n'okwogera amahare kasita ebintu ebyo bikolebwa okusika kumaze okukakata situgamba nti ate omukyala mala okumutwala ekyokulabirako singa nga omuntu agenze okuwasa esoroti bw'atuusa esoroti ne bamuwowosa ne muwala w'omuntu baba bali ku mukubo bajja oba amuleseeyo n'agamba nti kaakati tumaze okuwoowa kati enkya tugenda kujja tutwala omugole omwami n'akola ki n'afuna accident n'afa omugole ajja butereevu n'asika n'akola ki n'asika kyova olaba nti tutera okufuna oluusi obuzibu eyo mu ofiisi yaffe oli ayinza okusiŋŋaana nga ku marriage certificate kuliko era n'ayagala akyeyambise aggyewo obufumbo naye ate ngayo marriage certificate si eteekawo obufumbo olwo ekakasa bufumbo kitegeeza nti singa nga wabaawo era ku marriage certificate tugenda gye baakolera ekiwoowo netunoonya empajja kubanga awasa ne gwe bawasa n'agaba n'abajulizi 2 n'okulayiza nga mulimu n'okukola ki n'okwogera amahare ebyo byo si biba biwandiike bimala kwogerwa ne biryoka biwandiikibwa kitegeeza nti certificate eba ekakasa ekintu ekyawedde dda ekyawedde kati toyinza kusiŋŋana nsobi kuki ku certificate n'ogamba nti okyaleyinga omuntu gwe baawoowa
olide tetubesinga kukana akapapula oba kino ekipapula kyo tukibesingako mukubeera nti kikwasaganye ne imaamu naye wekyawukanira ne imaamu tutwala kya imaamu situwala kipapula kubanga marriage certificate nibwebeera nga ebyetagisa byonna ku ebiri naye oyina agamba nedda sebokazi bakulimba baleete imaamu baleete gye balayiriza omugole oyo baleete yamugaba ne bibulawo olupapula lubeera ki luba lusalibwamu kubanga marriage si yeruki si lwe lupapula kaakati n'oli bw'abanga yamaze bamaze okumulayiza mu kufumbirwa mu nikah bamaze okumulayiza tugamba nti mu Bwarabu tukozesa ekigambo nti tannaba kumusemberera sibannasembereragana olukusa luwedde naye sibannasembereragana okubufumbo oba bukoze eki oba bukakase bwe buki bwe bufumbo bamukkiriza saba bweba etuukiridde ensonga eba etuukiridde ey'omukyalo oyo okuwasaani oba omwami naye okuwasa omukyalo oyo kubanga oyinza okuba nga ogenze esoroti nga gwe oli musajja muyabayaba naye omukyala gwogenda okuwasa ali mumaka g'amaanyi oluusi ne taata we bwazze okukola ki amuwadde n'emmotoka amuwadde n'ebintu ebyo n'amuyamba amuwadde ente 10 kaakati obadde ekyolinola mukyala we n'afa olina okubuuza nti mukyala wange abadde ayinawo ki era naawe bakole ki naawe bakuwe kubanga endagaano yakoze eki Qur'ani bwegamba egamba abakyala okutusika naffe okusika abaki okusika abakyala tugambye nti ekyawuddu kyo sikiriiwo mu biseera bino naye nga ekyokusatu yeki lwe lulyo olulyo lulimu emiteeko ena omuteeko ogusooka gwe gw'abazadde abazaala omugenzi owulidde ogw'abazadde abazaala omugenzi ojja kusiŋŋaana nga basika omuteeko ogwokubiri ne gubeera ogw'abaki ogw'abaana abazaala omugenzi abaana omugenzi bazaala omugenzi bagira ki bazaala n'abaana baabwe ogwokusatu abaana baabwe abazukulu baabwe nga bwe bali ku sayidi eyo kati n'abooluganda n'abooluganda nabo ojja kusiŋŋaana nga basika kwegamba bwe tugamba olulyo tuba tutegeeza nti abantu wagambira nti ono yegundi muganda we gundi taata we baali baddinganwako wano kyetutegeeza olulyo lulimu abaki abaana mulimu abazadde mulimu abaana mulimu n'abaki n'abooluganda abo bonna bajja kusika ku lwaki bajja kusika ku lwolulyo nolwekyo bwe tuba tunnyonnyola ensonga esatu omuntu mwalina okuyita agenda asike zeezo nti tubala okufumbiriganwa omuddu okuta kuba toliyate omuddu waliwo n'ensonga eyokusatu ndowooza ensonga ziri 4 eyokuna bwe busiraamu ziri 4 eyokuna nayo weeri kubanga bwebeera nga abo bonna bonna sibaliiwo ebintu bisigala nga bya mu busiraamu yayonkayo
feyeye mu bantu bwagundi eyo tunoonya yonseeyo yalinayo Luganda. Bw'abeera nga omukyala wayonka maama we oba maama we yamuyonsa, anti omukaga aba ategeeza nti omukaga kitegeeza kati abantu muyinza okuba nga muwangaalira wamu kati gwe n'okumanga ebintu byange okuleka baganda bo gwe bayita ow'omukago. Oyaga nti ono muganda wange ow'omukago. Muganda we ow'omukago ye muganda we atali mu basika, ye muntu yenna gwe muteekawo atakudira kujika gwe bagamba nti ow'omukago nomba nti mwagalana n'omusikiza yeye. Kakati ffeeyo situgaana abantu abo okufumbirigana, wabula wabeera nga baalinamu okuyonsa kubazira. Kati katugambe oli singa nga oli abadde taata we yalina omukago n'omuntu n'oli nekiwaliriza ono okuyonkako mu bantu abo, kati aba amuzira. Oba okubeera nti omuwala yajja n'ayonka eno banzira oyo yeke yayonka oba yayonka si lulyo lwonna yayonka yabeera nti kati tajja kuwasa mu bantu abo. Omukago gusikisa guyinza okubaako ne basa omukago sigusikisa tusikisa kyetugambye nti wano kyali mu Bawarabu. Abawarabu bo bakikozesanga naye mu Busiraamu bo bwawa ba Luganda. Omuntu omulala ne bamulekera kiri kye twagamba nti omugenzi amugira ki amulamira